Olunaku lw'eggulo poliisi yavuddeyo n'efulumya ebiragiro ebirina okugobererwa olunaku olwaleero nga eggwanga ligenda mu maaso okusabira omwoyo nga kw'otadde n'okuziika abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kizito Lwanga. Embeera leero ebadde nzikakkamu nnyo ku Lutikko e Lubaga era amateeka n'ebiragiro bya COVID-19 obwedda bigobererwa nnyo okuziyiza ensaasaana y'ekirwadde kinnamutta. Always unsettling because an archbishop is a shepherd of God's message and mouthpiece for the unprivileged children of God. Lutikko bakira buli mmotoka etuuka basooka kujaaza balabe oba olina akakookolo era nga bw'otaba nako basooka kulagira okukagula kuba n'ababutunda bakira beetala. Bo abatunzi b'obukookolo buno olwaleero tebibagendedde bulungi. Bandibaddeawo naye abantu baafuna damasiki ekikulu ekiriwo era kati nazingaza okukola ki okukungubaga. Nze masiki 3 okungubaga kisinze okukola ki okundeta naye nga zisize kukola kikutunda nnyo masiki. Ate ku Lutikko bwo wennyini wateereddwawo ekyuma ekikebera ebbugumu nga ne sabbuuni atta obuwuka muyite sanitayiza nga osooka kumukozesa olwo n'olyoka oyitawo. Go amabanga munda mu Lutikko gagobereddwa naye nga bwe bagamba nti gwaka gutya kakirota bulamu gwa bweru amabanga yo gagaanyi okusingira ddala mu weema abasinga bwe babadde balabira ebigenda mu maaso olw'omujjuzo wadde nga bo obukookolo babadde babwambadde. Bo abakungu obwedda balina aw'enjawulo we bayitira kyokka nga bo tebakebeddwa na kyuma kipima bbugumu newankubadde nga zo masiki babadde bazambadde era nga bazijjumbidde. Ate n'okusabira omwoyo gw'omugenzi kitaffe Ssaabasumba okuwummula emirembe. Omugenzi abadde muntu w'abantu nga wakisa ayagaliza buli omu kuba nange nafuna chance ya musinkanako nga tuli eyo Munyonyo nga papa ze nampa omukisa ne mulaga byentunda ne muwa n'ekifaananyi n'asiima n'angamba mwebale kukola mwebale kuba baana bakozi. Sinza okunnuma ab'ebyokwerinda baffe baawano maana kye bakola si kirungi. Ekisinza okunnuma nti omuntu ayagata pulezidenti wange Robert Kyagulanyi avudde mu bulamu bw'ensi ali mbadde ngenda kumukungubagira tusaba emisana yabe ebyokwerinda batuganye Okuteeka mu nkola ebiragiro bya gavumenti byateekawo ebyokwambala masks bibadde bigoberwa bulungi mu kuziika kw'omugenzi Archbishop Lwanga era nga oba toyina masiki oba akakookolo tosobola kukkirizibwa kugendayo mu kwambuka waggulu n'oziika. N'olwekyo olunaku olwaleero wano ku mulyango wennyini okuva eno ku luguudo oluva ku Kabuusu oba ku nkulungo ey'oluguudo lwa Nabunnya abatunda obukookolo buno weebali bangi nnyo era nga osooka kufuna akakookolo kano n'oyambuka n'oweeyunga mu kuziika. Bw'oba tokalina tosobola kugenda n'obeera nga oziika. Nze Arafat Musoke ku lwa STV Select ey'enjawulo.